Haji Haruna gyali nnyo omusomi w'edduwa. Musange muganda wange wali e Bulumagi Jinja Road. Alina ebizibu mu maka go, ku mulimu oba mu mbeera ey'obulamu. Baakuloga n'ebintu ebirala byonna muganda wange ebisoomooza mu bulamu bw'ensi eno. Kubira ku Haji Haruna omusomi w'edduwa ku namba ze ziri awo, ajja kuyamba. Ntera okubagamba wano ku Uganda at large nti bw'oba oyagala okutegeera ebifa mu ndowooza z'omuntu n'ebimuli ku mutima ebyekusifu, olina kuwuliriza buwuliriza na bwegendereza. Gwe wuliriza buwuliriza bimuvaamu. Awo wennyini nnyini osobola okumanya biki ebimuli ku mutima ne bw'aba abikwese oba nga abyogerera mu ngero nga bannaffe abamu bwe batera okubeera nga boogera. Era wabaawo ekimuyiwayo. Mpuuga ne banne. Naye kakati essaawa eno twogera ku mpuuga kubanga kirabika na bali banne bwe baali baleese kwegamba nga bamulinamu ekyama. Okuviira ddala emmengo bamulinamu ekyama, bamulabanga oba ajja okubaako kyatukako ekinene. Kyaddaaki avudde n'akyatula, aludde. Kyaddaaki aludde n'avaayo munnange n'akyatula. Lwakuba nti ekizibu kye tulina wano mu Uganda ke kanyoomonyoomo. Akanyoomonyoomo kaleesa ebizibu. Omanyi okunyoomanyoma kuno, okunyoomanyoma kuleesa obuzibu nti omuntu ajja n'anyooma banne n'abayita ebimererezi, n'abayita bakyakayiga, abantu abatalina mpisa n'ebirala byonna. Naye ate n'amaliriza ng'ate akulaga ate gy'ayagala okuyitira, ate b'ayagala okwegeraageranyaako. Kwegamba nga bw'obitunuulira byonna awamu ojja okwebuuza nti lwaki takkiriza lumu nti bano bansingako kubanga bensobola okwekwatako, bo si be banneekwatako, wabula ate nze benjagala okwekwatako. Ebyembi ng'era Bobi Wine bwe yayogera nti kiruma nnyo naddala abantu abaagala obuganzi. Kiruma nnyo abantu abaagala obuganzi, okugula obuganzi mu bantu, nti ebiseera ebisinga obungi nti abantu tebatera kubeera nga babalabawo nga bwe baali badde basuubira. Era yabagamba juzi nti omusango bwe baali mu kuziika Bwanika asooke alyoka aveeyo ayogere bye yayogera, yabagamba nti bannange okwagalwa si musango, okwagalwa si musango. Kati amasannyalaze bo ge bayita amasannyalaze, ffe kye tuyita people power, bo kye bayita amasannyalaze nti gali ku Bobi Wine, bo ne batamanya nti nno ate amasannyalaze ago ge bayita amasannyalaze gazze nga geezimba emyaka egiwererako ddala, nti Bobi Wine naye agasanzeewo lwakuba nti n'alondwayo mu abo abangi nga yasobola okubeera nti ate agawa amaanyi oba agawa amakulu, naye nga g'amasannyalaze gabaddengawo. Ffe kye tuyita people power. Kakati munnange ebimu ku ebyo ebibadde nga bijja byogerwa abantu ne batababiwa nnyo matu kwegamba nga obaolyawo kale tebiriiko bukakafu tuwulira biwulire. Essaawa ya kakati nga benkugambye nti munnange omuntu bw'aba ayogera wuliriza buwuliriza by'ayogera, ojja genda okwesanga ng'otegedde bingi bw'oba ng'omanyi okufumiitiriza ng'okoze kye bayita deep thinking. Mpuuga eyali leader of opposition Mathias Mpuuga avuddeyo n'agamba nti alina enteekateeka ezeesimbawo kuba pulezidenti, era n'agamba y'ensonga lwaki ye baayita abalabe be bamulwanyisa, bamulaba bubi. Mpuuga ekintu ekyo kibadde nga kijja kyogerwa, era nga waliwo abantu bemuwulira nga bagamba nti Nuupu enotuuza delegates conference, Bobi Wine yalondebwa mu bukyamu, aliwo mu bukyamu, era nga waliwo ekkobaane ddene nnyo okusinziira ku nkiiko ezibadde nga zijja zituula obufubo bubazze nga butuula, nga batugamba nti waliwo abatuuza enkiiko ezo, era nga balina omuntu waabwe gwe bazimba era gwe baagala okubeera nga bayita mu kaseera ako ng'ono ye Mpuuga. Era
nga basuubira okuba nga bawamba ekibiina ekya Nuupu. Baali basuubira okuba nti bajja kukiwamba ng'era bw'olaba Bwanika bw'ayogera mu lukujjukujju lwabwe bakiwambe, kwegamba nti oba oliawo obwagazi abantu bwe balaga eri Bobi Wine oba bwe balaga eri enkyukakyuka nti buddire bbo. Ekyabalemedde okukola kubajjukira kino tebakyesooka bwesoosi kati we wali obuzibu nti baagala okwegeraageranya. Bo balowooza buli kintu bawamba kiwambe nti n'abantu okukwagala ojja kukiwamba. Okiwambe buwambi ojje bweteekewo ate nga bw'ogeregerera bw'ovuma. Naye ng'ekibuzo kiri nti lwaki temusobola kubeera nga mwetandikawo kati nga Bwanika bw'alina ekibiina ky'ebyobufuzi baali badde beetandikawo. Kati awo we twawukanira mu ndowooza nti abantu balowooza nti bwe balaba Bobi Wine ng'abantu bamukuŋŋaanirako, ekyo balowooza nti basobola okukimusuuza. Mu kukimusuuza ate bo ne bakikola ki? Ne bakiwamba. Era ekintu ekyo bw'okitunuulira olaba n'abaana bappiraawo ekintu ekyo bakikolerera nnyo. Era y'ensonga lwaki okiraba nti tebasobola kukola kyonna kye bakola ne bateeriraanya Bobi Wine oba Nuupu. Ekyo ne Museveni kyajja kikakasa ejjuuzi akatambika ey'akawanga ayogera agamba abantu mwalonda Bobi, mwalonda Nuupu. Bakutte waliwo Kateregga, oyo bamuta Kateregga eyagenda bamutaka okwago Bakateregga balamu gwe yatwala ewa Museveni ng'ayambadde ovulo, ate ovulo ze bagamba eziri mu bumenyi bw'amateeka ne bamukuba ekifaananyi ne Museveni. Kitegeeza mu bumenyi bw'amateeka kuba bagamba biri byambalo by'amagye UPDF ye birinako obuvunaanyizibwa mbu. Kakati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira olabira ddala nti waliwo ekintu kye bagezaako kubeera nga basiiga ebitoomi, ekintu eky'omuwendo ennyo Bannayuganda kye balina okubeera nga bamanya era kye balina era amaanyi gaabwe we gali ye people power. Bano bamala okibatamya kati bo mbu bajje bayingire mu ngatto za Bobi Wine bwe bati balowooza nti gali ge bayita amasannyalaze oba people power balowooza nti kiri awo. So nga ate beerabidde nti wabaddewo abantu nga Babesigye, Alhaji Nasser Ntegese Baggala babaddengawo essaawa zino si be bakutte omumuli ate ne kukwatibwa omuntu omulala ennyo. Kitegeeza nti amaanyi ago gabaddewo era gabadde nga gajja gazimbwa. Era abamu ku bano abaagala amaanyi ago baali baageegaana dda okugeza Besigye bwe yategekera walk to work. Abamu ku baamuyiwa y'empuuga. Era mujjukira nga baggulawo ekitebe kya Nuupu. Besigye yayogera ku kintu ekyo n'agamba nti bwe tugamba nti tulumbe nti omuntu yenna n'avayo naga tulumbe ne bw'abanga ayambala yero kitegeezo yali wamu naffe, naye omuntu ne waba ayambala kala zino ezaffe eza bbulu, eza red, eza green, ne tugamba nti tulumbe ne yeebulankanya, kitegeeza nti oyo tali omu ku ffe. Kati waliwo abantu abeebulankanya mu biseera ebyo ebya walk to work. Kitegeeza nti babaddengawo naye nga beegwanyiza ekintu oba oliawo nga babadde nga tebafunanga mukisa, kubanga kati bw'otunuulira Mpuuga baali tebamulondanga ku kifo kyonna ekiri awo ky'amaanyi okuleka nti eno mu Buganda Emmengo. Naye bwe tugenda kati mu kibiina ng'ekya DP tewaaliwo kifo kyonna oba tewaliwo kifo kyonna kye bali bamulonzeeko ky'amaanyi kyoyinza okugamba nti kikino. Era ebifo byonna n'ekifo kye yakabaako eky'amaanyi ennyo kyayogerako eky'amaanyi ennyo ti bw'abanga Bobi Wine gw'ayagala okubeera nti oba gw'alabanga omulabe we era yakimutuusaako okubeera deputy president yakimutuusaako. Ebyo sisuubira nti aligenda kuddamu oba abituuke nako, biyinza okuba byebisembyeyo mu bulamu bwe. Era nga tukyogerako nga former leader of opposition. Era nga ebyo mu bulamu bwe
bw'abanga amanyi okuvunula obulungi kitegeeza nti ebimererezi bakyakayiga. Abantu abasiiwufu b'empisa bahuriganizi be babimutuusaako. Wabula ate era n'asinziira awo n'agamba nti obukulembeze obw'ekibiina ekya National Unity Platform nti bwali butandise okubeera nga bumukubagana nga buli uncomfortable olw'obusobozi bwe bamulabamu, kwegamba eggwanga lye bumulabamu olw'okubeera nti nno asobola n'okufuuka pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Obukulembeze buli obumuwanise abajja babundabunda nga banoonya bwe basobola okubeera nga bafunira kaadi ne bagifuna ne bajja mu kaduuka 221 nga tebalinaako we bali nga ne gye baali bava bali tebasobola kukola kina. Yenga temwerabira nti bino byonna okubaawo nti jjukira nti olukwe okusaanyaawo Nuupu n'oku nafu ya Bobi Wine bino bizinga bipulaningibwa era Gen. Museveni yagamba nti waliwo agasajja gange nga mpuuga agweggo gantu gange ne bwemugawa ne bwemugalonda kuba tulikola ki tulya wamu tulinnya mu kimu. Ekyo yakyogera kitegeeza nti mission waliwo mission kwegamba erukibwa era ebadde ng'ejja erukibwa naye kati essaawa yakakati bino byonna bitandika okuvaayo ne bijja mu musana kubanga omuntu amala n'ayogera Mpuuga ng'ayogerako eri Voice of America naku lwa Sunday Mpuuga bw'atyo nga bamubuuziza oba asuubira okubeera nga yeesimba kwa pulezidenti era n'agamba nti mwetegefu nnyo okubeera kino ng'akigezaako nti singa abawagizi be babeera bamuwagidde oba nga bamukakasizza naye nga bo be bali luddawa. Jjukira nti ebintu bino ebyokubeera nti opposition bajawulayawulamu naddala mu kalulu akalulu ko akabbibwa obubbibwa ketumanyi obulungi nti ko tekaba kamazima na bwenkanya nti opposition mutuuka ekiseera ne mulaba nga babanga abaagala okwegatta ate ne beeyawula era buli omu ne yeesimba. Mwalaba mu 221 mwalaba Mao ne mwewuunya kikituuse ku Mao, mwalaba Amuriati kugambye Besigye ye yagaana naye abalala bonna era baalaga ne batuuka n'okusimbawo n'abalala. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira bikulaga nti opposition newankubadde nga okwegatta kwayo kuyinza okubaako kye kukola okw'amaanyi naye nsuubira okuba nti okwegatta kwa opposition tekuli mu figures. Kugamba nga bwe tunaagamba nti Bobi Wine oba Besigye oba Mpuuga oba Museveni si wa opposition oba n'omulala yenna Mugisha Muntu, wabula kye bayita people power kye kikyasinzeyo nti abantu bo essaawa eno we tuli balina okubanga kati essaawa eno bali kuleva etegeera nti si bibiina bya bifuzi bye bigenda okututuusa ku kununula eggwanga lino, si bantu buntu kubanga babaako ebyo bye beenoonyeza, wabula nti ffe ng'abantu ffe abalina okubeera nga tulonda omuntu oyo gwe tuwandizeeko eddusu ne tugamba nti ono Katonda gw'atuleetedde nga bw'olaba nti Bobi Wine essaawa eno yaaliwo ne tugamba nti katugende n'oyo ne tugenda n'oyo nti bano bonna abalala bonna bwe tuba tusuubira okuba nti nno bagenda kuvaayo nti bonna bagambe era tetugenda kwesimbawo awo twerimba kubanga omusajja yatulaalikirawo n'atugamba nti abantu bano bonna yabayitaayitamu dda era bali kasente beeriira. Yensonga lwaki okiraba nti bakimanyi bulungi nnyo nti balina okwegaana nti gwe weerinanya Museveni kitegeeza nti oba ogenze kubanga already yabakakasa oli nti mwe mujja kumpita ekisiraani nti aliko ekintu ekyo nti gwe mwerinaanye abantu bajja kukukyayirawo immediately wekasa omweriraanya booti abantu nga bakukyayirawo watwa kajabo banabala bonna abantu babakyayirawo kati n'empuga essaawa eno alwanako ejjako kintu ekyo ekintu ekitakyasoboka kubanga Museveni ode yakikoona mudda n'abagamba nti mulonde ekisajja kyange ne byenkolagana nabo yadde nga bali mu opposition sajja nga kimpuuga kisajja kyange ekyo ne mumukiwa kuba tukolagana nakyo ayinza okuba yakikola lwa mirundi ebiri kuba ne Museveni naye tawena yagamba nti kamusiiga akasa ajja kulwanagana nakyo okukyejjako naye ng'olwedde
Museveni yabyogera dda. Kati bino bibadde nga bijja bibaawo nga tusuubira okuba nti nno waliwo abantu nedda balimba abantu bano baleka baatereera. Sinange nali manyi baatereera, sijja kubalimba. Naye muganda wange bagamba katula kebisse buka. Kati bwatyo Mpuuga atutegeeza nti eggwanga lino lyetaaga abakulembeze mu myaka egijja, nti kiyinza okubeera 2026 oba okweyongera mu myaka egijja. Era n'agamba nti nope, bakimanyi bulungi nnyo nti mwabo mu nkuubo ezirimu abo abakulembeze betwogerako mu biseera ebijja mbu n'Empuuga naye mwali. Era agamba nti bwe tuba twogera ku nsonga ez'obukulembeze bw'eggwanga oba ebyobufuzi mu ggwanga lino, kitegeeza erinnya lye nga Mpuuga nalyo liri ku front page. Era n'agamba nti teyeewuunya nnyo lwaki baamutya baatandika okubeera nga bamukubagana mu Nuupu, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti y'omu ku abo enjasabiggu abaliwo abakulembeze ab'omu maaso y'ensonga lwaki baamulemesa. Naye jjukira nti already baali baamusongamu dda olunwe nti ogwo musota, nti bw'oba oyimiriddewo nga bwefrontinze oba ozze ku front line nga kuoli ku front line teri agaana, naye ate lekeraawo okwagala okubeera nga ate weekwata ku bimererezi kuba kyakayiga, okwegulumiza nga mmwe mulowooza nti mmwe nga bwe bagamba nti abantu abamu baliwo kufugwa bufugwa. So nga ate bw'oyogera ku bukulembeze oba leadership kitegeeza bantu. Era Mpuuga agamba nti mbw abantu baana babakkiriza mbu takola kintu nga teyeebuuzizza, naye ate weebuuza ku abo bw'otalina kwebuuzaako abalina okufugwa obufugwa. Kakati awo kitegeeza nti obeera contrary oba by'oba oyogera biba tebikwatagana, biba tebiri mu layini na people power, kubanga gali maanyi g'abantu. Ate ggwe bw'olabanga kasasiro abaliwo okufugwa obufugwa bwe weegulumirizaako. Bwe twogera ku Mpuuga n'akakundi ke, buli owulira erinnya Mpuuga kitegeeza nti waliwo akakundi ako already Museveni ke yeewaaniramu kagamba nti akolagana nako, newankubadde nga baagala okubeera nga bakijjamu. Kakati yagamba nti mukakafu nnyo era yeekakasa nti asobola okubeera president, era asobola okubeera presidential candidate, era n'afuukira ddala president. Agamba nti ekiseera bwe kinaatuuka ajja kukirangirira. Ekiseera bwe kinaatuuka ajja kukirangirira. Naye yagamba mbu takola bintu ku lulwe, mbu alina okubeera nga akola consultations mu bantu, bw'agenda yeebuuza ku bantu bamukakase nti jangu teri agaana kuba ddembe lye. Naye ekibi ekiri wano mu Uganda, nze bagambye mu bannayuganda, okwegeraageranya nti abantu banyooma nnyo akanyoomonyoomo, nti baagala nnyo okwegeraageranya ku bantu abalala ate oba oli awo ababasinga, kubanga buli muntu ajjira mu ango ye. Kati ango ya Bobi Wine mwe yajjira nzibu nnyo, nti oli yakampeyini dde emyaka emabega ng'akyali active mu kuyimba emyaka nga 10 emabega, ng'abantu bamumanyi ne bamumanya Bobi Wine, era erinnya kyobula nga Bobi Wine livuga nnyo kusinga oba erya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo ne kibeera awo. Kakati ate n'abeera nga n'ennyimba zennyini ze yajjanga ayimba za struggle. Ekyo nakyo ne kibeera nti kitegeeza obubaka abantu baali baabutegeera ng'era abo bateekamu babumanyi. Era n'abeera ng'atambulira ku layini eyo, mwamulabanga ng'agenda okulaba Dr. Kizza Besigye nga bamusibidde ewuwe. Kati ate n'abeera ng'era aliko kiri ekyokubeera nti nno avudde eno mu ghetto, kubanga ekyokubeera ghetto president ekyo yakyogera dda nti nze ndi ghetto president, era abantu ne bakikakasa nti ddala kituufu oli ghetto president. Era n'akakasa nti nno ghetto ebizibu byayo tebisobola kubeera nga bitegeerekeka, nga ghetto temaze
kwenyigira mu byabufuzi era tugenda kusitula ghetto gye twale mu parliament era ne batwala ghetto mu parliament. Mwalaba ndowooza ekyatuuka mu parliament kucyankalana kwennyini kubanga olwo eddoboozi ly'abantu lituuse mu parliament n'eŋŋumi n'eyaka. Kasogere lubanga lwa Mmindi eŋŋumi yayaka mu parliament n'abasirikale ne banako okubeera nga bagenda mu parliament okubeera nga mutudde n'abantu mu parliament nga balina emmundu bambega n'ebirala byonna. Newankubadde nga abantu bwe bajja ekintu awo nti ebyo byava mu parliament ne babifulumya n'eno drone nezinako okubeera nga zisomba abantu ne bakiteeka ku Bobi Wine nti ottisizza abaana, naye ekituufu ekiri nti amaanyi aga people power, amaanyi g'abantu ge baali bayazika Museveni mu lutalo lw'ekiyeekera era abantu baafa, naye teri anenya Museveni kuttisa abantu ate ye nno teyattisa wabula yatta kuba yeewaana n'okwewaana ng'egye baateganga mu gundi ne batta ne batega zibbomu ne bagenda ne bambala ebyambalo by'amagye g'Obote ne bajja ne batirimbula baabyewaananga ate si ku mulembe gw'Obote gwokka wabula ne ku mirembe giri egy'Amiini bonna ye yajjanga mwali ng'ebikolobero babikola ki babikola. Naye ekyo akikuliriza nnyo ku balala weewuunye n'atuuka n'okubeera nga yeekwasa Bobi Wine attisizza abaana olw'ennaku ezo gwe nawulira yeesiba ku bafuutu soldiers kubanga Bobi Wine yakola statement n'agamba bamubuuza ki ky'okulembeza n'agamba kwekuuma nga ndi mulamu. Waliwo omuntu omu n'agamba mulaba ndowooza kati gwe fuutu soldier ali eyo wulira ono yayagala kwekuuma nga ali mulamu gwe ate gwe ofiirire kuno si kufiiririra Bobi Wine. Buli muntu yenna ekisooka alina okwekuuma nga mulamu. Bw'otayagala kwekuuma nga oli mulamu lwaki tonywa obutwa n'ofa? Lwaki tomala gavuga nakimama? Lwaki togenda wali ku bridge n'emmotoka yo n'ogireka n'egwayo eri mu mwala nti toyagala kwekuuma nga oli mulamu? Era twalaba mu campaign already nga alina okuteekako akajaketi akatatamu masasi, ekikofiiri kitatamu masasi, si kuba nti olw'okuba nti nno ali mu struggle mbakakati olwo kabeerewo bw'atyo aleme kwefaako. Bw'oba ovuga emmotoka lwaki osiba seat belt ate nga gwe olina control okuvuga speed entono ennyo oba okuvuga speed ennene ennyo? Nene bw'oba ovuga speed entono ennyo era osobola okufuna akabenje ak'amaanyi kubanga driver munno ate yayinza okubeera omulagajjavu nga bwe wakiraba mu kampeyini za 2020 nti abantu bo basanyukidde omuntu waabwe era people power yeeraze, naye nga abasajja ba Museveni basobi mwabalaba babawadde pisto babawadde buli kimu bomu obwatiya gaasi mwabulaba ongeje bwabwatukangamu nga babukasukira ddala. Kitegeeza nga bano tebajja kwesonyiwa bali obulagajjavu bwabwe. Kitegeeza nti kakati Bobi Wine ne ttiimu ye balina okubeera nga nabo munnange bafaayo okwekuuma. Kati ekisooka mu byonna olina okusooka okwekuuma ng'oli mulamu kubanga Mukama Katonda yakuwa obwongo obwesalirawo. Ensonga lwaki osobola kugenda gula butwa kubunywa kuba oyagala osigale ng'oli mulamu. Kati buli muntu yenna alina okusooka okubeera omulamu. Naye kati gwe oli bw'akola statement bwe tunolaba oli ng'atandise ndowooza muwulira ye ayagala kubeera mulamu naye mwe muli mu kufa kati gwe oyagala nti naye yeeweeyo bamukuba afe. Kati nolaba reasoning y'abantu naye ng'ate aboogera owulira nga boogera nga balinga abategeerera ddala era nga bakulaga baasoma naye nga ako kokka ka common sense. Naye yeerabidde nti katugeze nti waaliwo aboogezi abaali boogera mu biseera biri Mukama abawumiza emirembe kati nga Jakana Nadduli essaawa yakakati akyayogera era tuzanya butambi bwe buli bukadde. Kitegeeza nti takyali mulamu. Yamala kuwagira Bobi Wine okufa. Yamala kuwagira Bobi Wine okufa. Olanya yamala kuwagira Bobi Wine. Jacob Olanya kubanga kitabu yatukakasa natuga nti mutabani we yagamba baamuwa butwa. N'abalala bangi abazenga bafa. Mando yamala kuwagira Bobi Wine. Mando yamala kuwagira Bobi Wine oba Abiriga. Kati ebyo byonna bannayuganda babibuusa amaaso kyovulaba nga batuuka n'okubeera nga bagamba Bobi Wine tuzimbireyo oluguudo kale lumu. N'ogamba nti bannange mu bwongo bw'abantu mulimu ki? Bwe tuzimbireyo oluguudo kale lumu.
noweebuuza nti ono ddala tamanyi bintu bitambula mu ggwanga. Yensonga lwaki oli akugamba nti mwalonda bubi, mwalonda abannuupu. N'omubuuza nti bwe twalonda abannuupu ne mulekerawo tujjako omusolo. Nti bw'oba okulembera eggwanga kitegeeza nti kati gwe kasita ogenda mu ofiisi nga gwe president, kitegeeza nti kaakati olwo oba ogenda kukulaakulanya ggwanga okolerera Uganda, nyaffe Uganda, motherland. Naye ate kati bw'otandika okubeera nga gwowooza kati bano sijjagira kuba balonda abannuupu, bano baagira bati kuba baagira kati ffe abawuliriza tutandika okugamba yimba naye ono lwaki talekaayo okwogera n'asirika. Kakati Mpuuga agamba nti talya ku ssente za Museveni nga Bobi Wine bw'agamba, era agamba nti bwe kiba kisoboka baali badde bagenda mu national debate. Bobi Wine agiye obukakafu nti ddala Mpuuga yalya ssente za Museveni, agezaako kyejjayoko naye ate already ssente $500 ziri awo akyazeetaddeko ate akyabuuza, kubanga weebuuza mu palamenti ssente ezo yazifuna atya, abantu kye bagamba bamugamba zeegaane vaako zizze zikola otya orizayininge n'alemerawo. Already Museveni naye n'akoonamu n'agamba nti bakwatagana. Kati ekyo ne kibeera awo, kati ye agamba talya ku ssente za Museveni, era yeebuuza Museveni ajja wa ssente bwe zaagenda awo abantu, teri ssente zifaanaganako bwe zityo. Museveni ssente azijja bano, ekyo kyetwebuuza kye nababuuza wano nti ssente ezo okubeera mu palamenti ennyingi bwe zityo, Banita Amongo ze basomola ze bakola bataze beegabira, kijja kityo kubanga gye ziri. Ate ngire tulaba eggwanga ne national budget bagetangete, n'eggwanga liri mu katyabaga ligamba liri mu mabanja, liri mu kine, waliwo mu institution emu erimu essente mpitirivu ennyo eziri omwe ezivuluuja. Erwe lunatukakasa nti mu palamenti mulimu ssente mpitirivu. Ate tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni ayagala okuinfluensinga palamenti, era yagamba mumuweereza ababaka abebaka obwebasi. Kitegeeza nti ateekamu ssente, ate era nga ekyo kizze kyogerwa ebbanga lyonna nti enguzi eri mu palamenti, ssente eziteekebwamu za nguzi. Naffe kitwebuuza kubanga gw'ogamba nti Museveni ajja wa ssente zaagabira abantu teziriiyo. Ekibuuzo nti kati ate ezo ziri mu palamenti ennyingi ennyo zivaawa? Museveni yatugamba tebalina kintu kye bakola wano nga yite bo tebamanyi. Nga bannayuganda bwe bagamba munnange ye abeera tamanyi, mbu ye abeera tamanyi. Era Anita Among bwe yagendayo ewa Museveni n'avaayo nga abuukula, ne Museveni ng'akakasa nti nno amuwagira, enguzi ne bagiwagira mu lwatu nga tulaba. Ne Museveni n'agamba nti ssente ze mukaayanira ssente za gavumenti. Nene weebuuza nti kati gavumenti kitegeeza ki? Kitegeeza nti ssente ze beewula okuva mu mawanga g'ebweru oba ze tusosola mu misolo tuziveeko kubeera nga tuzibuuza. Baagala bali bannaffe babagamba tebafa ku byabufuzi, era bo tebali mu byabufuzi. Besigye bye yagamba abasiru nti ekintu ekyo Museveni n'abasajja be abaaka bano bazze nga bakikolerera nnyo. Muve mu byobufuzi, muve mu byobufuzi, ebyobufuzi mubiveemu. Ne weebuuza kati tukole tutya bwe tuba tetwagala kumanya ngeri ggwanga gye litambuzibwa, olutuba bannansi constitution olutuba tugirese tutya bwebanga weeri okitegeera. Kwegamba olaba nti waliwo ekintu bannayuganda kye babasigamu ekyobutafaayo, obutafa ku ggwanga lyabwe. Ensonga kyo kiraba nti bwolaba wano e Kenya bannansi bonna bayimukiramu, wano e Uganda tugenda tulabuka mu phases mu myaka nti be banyigiriza mu myaka giri nga waliwo abalina kabembereza emyaka giginaana gye bajje balabuko balabe nga nabo kati beekalakaasaako okwo. Kubanga okwekalakaasa si musango wano e Uganda, si musango nti oba obumenye mateeka. Naddala nga ensonga gy'oliko ya muggundu era nga constitution egirambika nga ntuufu. Naye ewalala olaba abantu nga baganye wano e Uganda tugenda tulabuka mu phases. Tulabuka mu phases nti waliwo kati abaalabuka eri ne bajja nga bagira, kati n'abalala ne bajja bagamba bannange kati ekimala mutuufu kati nedda.
kati bagenda kulabuka mu myaka emeka nti n'50 amalala agajja nti katuze muhoozi azaatukala 5 olwo tugenda tulabuka mpolampola bwe tulabuka mpolampola nga nabali amagye bwe beeyongera okubeera nga bagagumya kubanga waliwo ensi ezimu nga zo yadde batufugira ku mudumu gwa mmundu naye ate waliwo ensi ezimu nga zo bazifugira nnyo ku mudumu gw'emmundu bana bano kisoboka oyinza okwesanga nga amagye gammwe aga Uganda nga abalimu nga bannansi be batono ennyo nga muwuliriza mulina ejje ng'ejje lyawambibwa dda nalyo nga liri foreign ebyo byonna temubitunuulira naye muwa abantu time basobole okubeera nga beetereeza beegumye kati mpuuga byetubaddeko kugamba enjoga erinnya mpuuga gwemanya nti mpuuga ne banne bwoti bwe bwekitwala nti mu kwagala okwegaana Museveni agezaako okulaba nga yeetemera ekkubo asobole okulaga nti nno ali clean naye ensonga lwaki tukola emboozi nga zino mukimanyi nti nedda tali clean kubanga already amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki gye gaali gakulukutidde ne Museveni yagamba nti ebyo bisajja bye yagamba nti musajja we kakati yagamba nti Bobi Wine akimanyi bulungi nnyo nti tasobola kukimuteekako ekyokuba nti alya ssente za Museveni ayagala akonvinsinga public Bobi Wine nga batudde n'empuuga kati boogera akakase buli omu yeewozaako ddala akakase nti yali agenze ewa Jeni Museveni n'alya ssente njagala okubabuulira ebiseera ebisinga obungi abantu basinkana Museveni mu ngeri nnyingi mujjukira ebiseera Ronald Mayanja bwe yagendera ewa Museveni Lwakitula oba ekisozi nga tayagala bamukuba ebifaananyi naye era twamala tubitegedde yagezaako kugulawo ekisinde simanya peace for all and peace manya all for peace oba bwe kitwe kyali kiri mujjukira bulungi nnyo Katonda bagezaako kunafuya era agenda okuwa ebigendererwa byakyo nga byonna bifaanaganira ebya Nuupu ekitegeeza nti yali amaze okulya ssente bamuwadde emmotoka n'ebirala byonna naye teyayagala bamukuba ebifaananyi tebaabimukuba naye twakitegeera byonna twabitegeera bulungi nnyo era ng'obukakafu bwe buli nti yagendayo kubanga ebikolwa bye ng'era Bobi Wine byaga nti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bye byali biraga nti yagenzeeyo era byonna bye yayogera nga bikakasa nti already vampire yamuluma dda